Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Sijja kubanga mfuuka mwogezi wa leero nnyina ensonga endeese. Ekifaananyi ekyo kyolaba kiviira ddala mu kifo ekimu ku bifo ebikulu mu ggwanga era nga kifaananyi ekyo kikutte omu ku bayinginiya abakugu ng'akola pupu mu ttale. Si kulimba, si kuwaayiriza, kamera za Media Choice zaagudde omu ku bayinginiya ng'akola obubi mu ttale erimu ku likyasinze okuba ery'ebbeeyi erikyasinze okufiiriza bannayuganda. Ekifaananyi ekyo kyolaba kiviira ddala mu ddwaliro ly'e Lubowa, eddwaliro eriteeberezebwa nti lyalibadde mu myaka nga 5 egiyise lyamalibwa dda okuzimbibwa. Kaakati ebintu bye tugenda okwogerako mu pulogulaamu eno biviira ddala mu International Specialized Hospital of Uganda, eddwaliro eriri e Lubowa. Bw'ova e Kampala ku luguudo oludda Entebbe, eddwaliro lino weeriri. Kaakano boolaba abo be baana bawala abazze okukyalira ku baganzi baabwe mu nnyumba ezaalibadde eddwaliro ery'ensi yonna. Bano nno balina ebiyumba eby'enjawulo by'olaba awo eryalibadde eddwaliro nga bano bakoleramu bwenzi. Na wano we twogerera nga bakyalidde baganzi baabwe. Bano yinginiya abateekebwawo okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa bye bifaananyi ebyo by'olaba. Wano era ku mabbali abamu ku bayinginiya abakugu ab'amakampuni agakyasinze obunene mu nsi yonna baabo bali awo booza ngoye, abalala beekubira matatu mu kiyumba. Nja kukibalengeza, bali eri mu kiyumba kiri eyo mu ttale bali mu kwekubira matatu. Kaakati ebifaananyi ebyo bye ntandise okukulaga, pulogulaamu katugitandike. Nkimanyi bulungi buli munnayuganda awulira akavuvuŋŋano n'akavuyo akaliwo oluvannyuma lw'aba MP bamemba ba paalamenti ab'enjawulo okugezaako okulambula ekigenda mu maaso ku ddwaliro erimu ku likyasinze okubeera ery'ebbeeyi eryalibaddemu essuubi nti mu nsi yonna n'ebigendererwa byali biriteesezaawo okuva mu mwaka gwa 2017 pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwe yagenda okubanga aggulawo n'okuteekateeka emirimu gitandike egy'okulizimba. Kakati abo bonna abagezezzaako okulambula eddwaliro lino babadde bakootakoota mu gaalumonde. Nawulirako n'emabega awo nti abakungu abamu mu minisitule erina okulondoola emirimu egikolebwa mu ddwaliro lino basaba obuwumbi 2 ne miliyoni 7 bagende basupervisinge emirimu egyalina okugenda mu maaso. Jjojjo juuzi wano ababaka ne beekwata ne bagamba nti bagende e Lubowa baafuumuulwa ogwasooka. N'omulundi ogwokubiri bwe bagezaako okugenda okulaba biki ebikolebwa mu ddwaliro lino baagobebwa nti tebalina baziyita batya PPE, personal protective ndowooza equipment. Engineer Semuddo ojja kunnyambako gwe wansomesa ebintu ebyo. Bano baagobwa nti tebalina element gambuutusi, reflector n'ebirala ebiyinza okuba nga bibaziyiza amataffaali agali mu kuzimbibwa saako emitayimbwa n'emisumaali obutabafumita nga balambula emirimu gikolebwa mu ddwaliro. Bano baagobwa nti tewaliwo budget ya kubagulira safety equipment eyalina okubasobozesa okuyingira mu ddwaliro baveeyo wakati w'ebizimbe ebizimbibwa tebibakuba. Kaakati nempulirako okwekwasa eri bamemba ba paalamenti nti naate balemesebwa okuyingirayo. Kaakati ffe Media Choice okuva mu distance ya kilomita 5 okuva w'eddwaliro lino katulingize ku kye kiri mu ddwaliro ekibakubya empawa ennyanjula y'ebintu bino kuggwa abadde tabimanyi. Mu mwaka gwa Juni, mu mwezi ogwa Juni omwaka 2017 nga lumu, President Museveni, the retired General Kaguta Museveni yagenda ku luguudo lw'Entebbe mu kitundu ekiyitibwa Lubowa ekisangibwa mu Wakiso district n'abeera nga aggulawo okuzimba eddwaliro erigenda okuzimbibwa ku bugazi bwa ttaka lya yiika 3. Okuva mu Juni nga 2017 byengenda okubalaga byebiri awo ku ddwaliro. Sijja kwesiba nnyo ku gwe baaliwa dizimba. Design yakolebwa eyo gy'olaba
era nga design y'eddwaliro yakolebwa kampuni eri mu Italy eyayitibwa Progetto CMR, era nga design y'eddwaliro ku bino bye tulabako yakolebwa mu Milan, ekibuga ekimu ekiri mu Italy. Kaakati eddwaliro lino lyalina kuzimbibwa 2017 lyalina okutwala emyaka 2 gyokka, era nga bwe limala okuzimbibwa ne liteekebwawo, bannyini kuzimba ddwaliro ngono yali private investor n'abagambye omulirako program namba yali wakuweebwa emyaka 10 ajje mu ssente ze. Eddwaliro lino liri Kampala, kambalagirire weeriri atamanyi weeriri. Ku Entebbe Road awo kino ekifaananyi tukisika tuve eno waggulu kilomita nga 3 okuva ewa Zana okutuuka ewali eddwaliro wennyini. Liri ku Entebbe Road Luowa mu district y'e Wakiso. Eddwaliro bw'ova ku ddwaliro ekkulu ery'eggwanga oba liyite Mulago otambulawo kilomita 13 okutuuka lino weeriri, era nga liteeberezebwa nti ettaka eryo eryaweebwayo kuzimbako eddwaliro liri acres 30. Eddwaliro lyalina ekigendererwa okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti ku bantu abatwalibwa e Bulaaya n'obutitimbe bwa ssente obubasasulirwa naddala mu ggwanga erya India n'amalala, era nga mu mwaka gwa 2017 kyateeberezebwa nti miliyoni za $, 186 ze zaali zisaasaanyizibwa ku bakungu abaali bagenda okujjanjabibwa ne bakyala baabwe n'abaana baabwe ku ssente z'omuwi w'omusolo. Kaakati eddwaliro lino lyalina okubaako ebizimbe 9, era ng'ebizimbe ebyo kimu kyalina okubaako ebitanda eby'abalwadde ebisukka mu 260, nga mulimu nga ku byo kuliko ebitanda eby'abalwadde ba kansa 8, nga mulimu department ey'abajja nate ne bagenda nga bajjanjabibwa bwe bagenda. Lyali likoleddwa, lyalina okuzimbibwa nga lisobola okujjanjaba abalwadde at least 10 olunaku abajja ne bagenda buli lunaku. Kwalina okubaako ennyumba z'abadokita ne bannansi n'abo bonna abaalina okukola mu ddwaliro lino, nga lirina okubaako wooteeri emu abavudde emitala w'amayanja, kubanga eno lyalina kuzimbibwa ku mutindo gwa nsi yonna ogw'ekikugu International Specialized Hospital of Uganda, so kwalina okubaako wooteeri. Ku ddwaliro eryo olaba ku pulaani eyakubibwa kampuni ya nga bwenji bagambye Progetto CMR Milan Italy, yalina okubaako shopping mall ng'abantu bagenda ne bashoppinga bye baagala nga bazze mu ddwaliro. Kyembagamba kyekyo kyennyini ekirina okukolebwa, kubanga Specialized Hospital eno yalina okukola kye bayita organ transplant, era ng'eddwaliro liteeberezebwa nti singa lyali limaliriziddwa lyalina okugyamu emitima nga likuwa omutima omulala, okulongoosa okw'ekikugu oba bwongo oba busomyo, bintu bingi nnyo byalina okukola nga mwe mwalina okujjanjaba oba okukendeeza ku bulwadde bwa kansa n'ebintu ebirala bingi. Lyalina okuzimbibwa nga terisaasaanya ssente nnyingi ku masannyalaze, kuba kiteeberezebwa nti akasolya kaalyo oba giyite ruufu yalina okubeerako solar panels ezisobola okuwanirira eddwaliro lino ne likendeeza ku bungi bw'amasannyalaze agakozesebwa gano ge tusasula entakera aga umeme. Kiteeberezebwa nti lyalina okubeerako ebyuma ebikuŋŋaanya amazzi g'enkuba, nga gano gaali gakuŋŋaanyizibwa gakozebwa ebbanga gasobole okusala ku biruzi z'amazzi ezaafuuka nnamulanda mu ggwanga Uganda. Kaakati bwe lityo eddwaliro bwe yalina okuba. Mu 2018 gavumenti yagamba nti singa eddwaliro lino lyali lisobodde okuba nga liteekinga nga lizimbibwa nga sinnabatwala ku bifaananyi bya ddwaliro bwe lifaanana kati mbabuulira ki kyatusuubizibwa mbalage ne ki kye tulinawo. 2018 gavumenti yatusuubiza nti ejja kuba ewera ssente zonna eziteekebwawo nga za gavumenti okutwala abakozi ba gavumenti e Bulaaya okubajjanjabira eyo. Era mwaka gwa 2018 singa eddwaliro lyali limaliziddwa, etteeka lyali lyakuyisibwa nga tekyaliyo omukungu yenna asasulirwa kugenda Bulaaya kujjanjabibwa. Mu mwaka gwa Maachi 2019, mu mwezi gwa Maachi 2019, gavumenti oba paalamenti yayisa ssente eziri mu katabali kakamu n'obuwumbi 3 nga zino ze zaali ez'okuwaayo ng'omusingo ku private investor yagamba nti tatwesiga kuzimba ddwaliro ku ssente ze tuyinza omunyaga, kati tumuwe omusingo ye bw'anaazimba anaazegiramu mu myaka 10 ne tusinga tiriliyooni 1 n'obuwumbi 3. Nejjojjo wano waliyo kye bayita promissory note kirina ssente zekyayongedde okubanga zigira. Kaakati ndo ebyo bye byali ebigendererwa bwe litye eddwaliro. Kanzireyo ku ddwaliro. Wakati w'obujoozi n'obukenuzi obwago bwa paalamenti, omukungu akulira minisitule y'ebyobulamu oba minisitule etwala ebyobulamu oba ekitongole ekikulira ebyobulamu yajja n'asaba biliyoni 2 n'obukadde 7 ave wakati wa paalamenti walina okuba ofiisi ye mpaka wano e Lubowa nti alondoole emirimu egikolebwa nze kamuyambeko.
bwe kibanga kubalirira nga kulina okubaamu ssente nze nange mumpeeyo ate nze nasobodde okutuukayo mbabulire ekigenda mu maaso ku bajeti eyo banze nsabeko mmeka kaakati kyemulabaawo eryo ly'ettaka eddwaliro eryogerwako eryakubwa ekibaati bwe lityo bwe lifaanana ntegeezaako bammemba ba paalamenti nti si bino byankomeredde mulina olukusa era nga bwe luwabeewa amateeka okugenda okulambula ebikolebwa naye ffe twabalinda mutubuulire temulina kye mwatugamba ffe ne tutuuka ekiseera ne tusalawo twegendereyo ebifaananyi bye mulabeewo omu ku batuuze concerned citizen ng'asinziira wazzana kilomita nga 5 okutuuka eddwaliro we riri yakozesezza ekitangaaza n'ayagala ndaga ekyo vola ebifaananyi bikankanamu naye mujja genda n'ebyo ezo ze mulaba ziyiikaaza 30 ezaweebwayo okuzimba eddwaliro eriri international era nga lino lyali lyakulongoosa bantu mitima n'ebitundu ebisigadde ebyo bye mulabaawo lijjudde misota ttale saako n'ebinnyanja ebitalina nnyo makulu era nga mu byo mwe muli entuumo z'omusenyu ogwasooka okuyiibwawo wakati w'okukakasa abantu nti lijja kutandika empute yadizi n'ebirala omuli amayinji ettaka n'ebitiititi ebyakaddiwa nkuyega emisota na mmese zino zimususu ez'emimwa emiwanvu zezikola ki zezeeyagalira mu ddwaliro kansooke mbalage ku bizimbe ebiri mu kitundu ebizimbe ebyo byolaba ebimu byambaawo ebirala tebiriiko nzigi nga n'ebyasobola okuzimbibwako bwe bityo bwe bifaanana balambuza kye nasobodde okulaba nga nsinzira ku ludda olwewazzana ate era nnyina n'akataami ng'osinzidde ku ludda olwerubawa waggulu okutunuulira ki ekigenda mu maaso mu ddwaliro twategeezebwako nti ba MP mwagaanibwa okuyingirayo mulabe katubabuulireko ekitonotono ekiriyo ndowooza munaasobola okutandikirawo mukola alipoota oba mwalipoota mugenda tuteeramu ki bannayuganda kuva mwaka 2017 mpaka kati emyaka gy'abaliwa twesonyiwamu awo eddwaliro eryo olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyo kyo ffenna kyatufufumya ne tukkaanya nti kirabika ekyo kyekyali kikoze eki naye ate ssente zo zongera okufulumizibwa ebyo byebizimbe ebirimu ebimu byambaawo ebirala tebirimu madirisa nga n'ebimu ebirimu amadirisa ag'ebyuma ate ebirimu bipapula ze waliise ng'endabirwamu ezirimu kaakati ebyo ebizimbe mu butongole bye byatongozebwa nga ziroogi z'abayinginiya abaaleetebwa abatava mu kifo kino simanyi ze mubasasula muzijjawa sanda okutandika Friday evening ku luguudo lw'Entebbe bayinginiya oluva ku Happy Boys Namasuba nga bayingirawo n'abakyala ku lw'esande ku makya ekikyasinze okufuluma amabaati ago be bakyala abava okusanyusa ku bayinginiya kakati bayinginiya olwewuliramu obubi nga bakyama mu ttale nga yinginiya oyo gw'olaba akyamidde ddala ng'akola pupu nga yeekutte ku wirubaalo egenze ne wirubaalo oba wirubaalo yakola kyokwo kwe yeekutte wasitamyawo wakola pupu ebyo byemu ku bizimbe bye mulabaawo by'eddwaliro eriri international eryasuubizibwa era nga sofa lye lyakazimbibwawo lijjudde ensiko n'okubanga lijjudde abavubuka nga mubalabaawo babakeera kukola kinti balaba mu reflector ndowooza balina bye basima oba eddwaliro liri mu godown nga lyatandikira mu godown kamera gyetasobola kulaba I stand to be corrected mukkirize bammemba ba paalamenti bawakanye bino bye ŋŋamba batubuulire ekituufu ekiriyo nze ekyo kye ndabye kaakati ebyo by'ebizimbe ebyuma ebyatwalibwa mu kitundu kino omuli zigguleeda saako n'ebyuma ebirala ebimotoka eby'ebbeeyi etagambika byatalaga ebimu byamera mu dda egundi ng'era ng'oggyeko okubisiibamu nga babizannyirako ng'ebyesuubo bya nassale ebirala biri mu ttale omwo nga bwe mubiraba awo ebyuma ebirala emipiira gyavundira mu nsiko era nga nkakasa sikakasa nnyo naye nteebereza birabika byatandika dde okutundibwamu sikulaapu matiriya yasooka okuyiibwa yenna yabulira mu ttale emitayimbwa n'ebyuma n'emisumaali n'obutimba saako ne seminti byonna ebyaleetebwa ebyali biteekeddwa mu busitoowa birabika byafuluma dda wano tewakyaliwo kantu kaakati ebyuma bivundira mu ttale ezo ze mulaba ze wirubaale ezaaleetebwa bayinginiya ze baali balina okukozesa okusobola okuddukanya emirimu ndowooza ne mu muziraba ono si editing ekifaananyi kya ddala si kikwatemu bwe zityo wirubaalo bwe zifaanana ezimu yinginiya eri kwasinzidde kwa yeekutte ng'akola pupu mu ttale ezo ze wirubaalo kaakati nkakasa kino yemu ku sapulayi ekyasinze obunene
eya scrap mu kitundu kino eky'Ennamasuba bwebyo bwe bityo bwe bifaanagana. Kakati abantu abaliyo bakera kwekolera bye baagala nga mu budde nga tebalina mirimo. Obwenzi obujjudde mu kitundu kino businze kupromotingibwa kibaati ekyo n'eddwaliro. Abali mu kitundu bakaaba nga bagamba abantu abamazeeko emirembe naddala mu kubasigulira bakaabasajja beekwekamu ekyo ekibaati era gye basinziira okukola emize gyabwe. Kampuni eya Finasi ey'Italy ne Rocco mpulira mbuzi ezaali ziweereddwa omulimo emabega naye nazo zajjula nkaayana tuwulirako n'ensonga mu kkooti. Mu Maaci wa 2023 awe waava minisita naye n'asaba biliyoni 2 n'obukadde 7 agenda alambuleko ku ki ekigenda mu maaso mu ddwaliro. Mukabire Uganda ate muwoowoole kubanga ebyo bye tusobodde okutuukako. Ebifaananyi nga bwe mbibaleetedde sibalimba byebyo byennyini ebivuddeyo. Tukaabira eggwanga lyaffe obukenuzi n'obunyazi obuliwo n'obutannyonnyola. Nze ndowooza nti gavumenti singa ebadde eremereddwa pulojekiti ate sitwaliwulidde ssente ziyisibwa tubeera basiimu era nga twesunga nti okubaawo kw'enkulaakulana ffenna kwali tuyambye. Mu mabbali awo waliwo eddwaliro linategeezebwako nti nno abalwadde b'akawuka ka siriimu lyabateerwawo kale atirisiti lyo lyazimbibwa. Emabega awo twawulyako ekitongole kya UPDF nga ku pulojekiti zonna ezakikwasibwa pulojekiti ezakikwasibwa zonna ezaali zisukka mu 1,800 zakimala. Era ne specialized hospital y'eggwanga eryaffe ery'amagye ya UPDF eriri Embuya kyemmanyi obulungi okusinziira ku gempulira linaatera okuggwa. Eryaffe erya UPDF eritaliimu musigansimbi gwe tutandise okulowooza nti yali wakyeyonoonere oyo nga yisibwamu kasente nandi kisinga mwabikwasa UPDF kubanga eddwaliro lyabwe ery'Embuya erya biliyoni 10 lyo linaatera okuggwa specialized hospital. Ku projects ze baabakwasa 8 mu zo zinaatera okuggwa nga zonna ezisinga ezizaali zirina okubeera ennene ze tulowooza nti mwali ziwadde ab'ebweru bwe mwazikwasa abaawano abalumirirwa eggwanga nga basirikale bo baazimala. Kakati bino bye biri ku muzungu ye bye yasobola otukolera. Omuganda alina olugero lugamba nti wambwa bw'aba ayigira amaddu ga mukama we n'agage agateekamu. Nange siirutumirwe mwana newankubadde nze chief editor w'omukutu guno bino ebirowoozo bye ngenda okuleeta maddu gange byebyo byenjayaanira. Nze ndowooza mu ggwanga lino singa projects bwe zityo nga UPDF bwetulazeeko singa eddwaliro eryo lyakwasibwa UPDF nkakasa nti tewali bayinginiya w'abantu kye batasobola kukola. Teri muzungu ava eri na seminti yadde emitayimbwa yadde amayinja aleeta ngalabi ye n'agireeta wano ate n'aleeta ne banne abamu abateeberezebwa nti bagibwa namakomera baba basibe kujja kukolera bwereere bo batwale ssente. Ebyo byakuteebereza era mbagambye birowoozo byange. Kaakati kitwewuunyisa nti omusirikale wa wano asasulwa $30,000 saaka 5 yasobola okutuukiriza ekitongole kya UPDF buli mulimu ogukikwasibwa saako ne projects zo zikituukiriza naye muzungu byo byakola. Simanyi oba omuzungu yali wa kifere oba yali mwali. N'ekyokubiri kitukuluma nnyo ffe abantu ba bulijjo okulaba nga kati ebintu byonna ebikolebwa gavumenti ate emikono gya gavumenti mwe mutandise okubikola. Twawulirako nti amazzi ge munywa ga kika kya uzima newankubadde nga uzima yalibanga w'abasirikale naye ate babiidinge mu nkola ennungi. Abasuubuzi baano ba private tebakyakkirizibwa kuweebwa contracts. Nandi Kisudiru musajja Munnayuganda singa eddwaliro eryo mwalimuwa nze nkakasa singa lyaggwa dda. Amalwaliro amanene ewali ne MP Segirinya tuwulira nti musajja mukulu apookera mu ddwaliro lya Aga Khan. Bw'ojja eggwanga eryawana ery'endowooza nti oluvannyuma lw'okusibwa bwe yajja endwadde lyalibadde limuwa obujjanjabi mu ddwaliro erizimbiddwa. Bongera okusaasaanya ssente nnyingi mu kujjanjaba abakyala bammwe saako nammwe kennyini nga mugenda e Buyindi n'ewalala ne mu nsi endala. Tuwulirako n'omukungu omu agula engoye mu dduuka lye erimu n'Abangereza ab'olulyo olulangira gye bagula. Eyo yonna nsaasaanya situwulirako wa gy'alunda gy'alima mmwanyi yadde tetumanyiiko mudaala gwa mukene gw'alina. Tulina obulumi olwammwe okutandika gavumenti atokompiitinga n'abantu ba bulijjo nga ne projects ennene ze tulinamu essuubi tulowooza nti nno ezaalibadde zikolebwa ate ziremesebwa n'okutuuka kubeera nti nno essente buli ziyisibwa bwe tuti bwe tutwalibwa.
Ugandans are taken for a ride, they are taken for granted. Era nga bwe mulabaawo kakati kye tutamanyi ebizimbe ebyateeberezebwa omwenda ndowooza by'ebyomwenda ebyateekebwawo. Kakati bw'oyitayo ennaku zino guleede entonotono zaatandise okuyiwaayiwa ku buseminti oluvannyuma lwa paalamenti mbu yayisa ssente endala ne ba paalamenti okuteekawo embeera. Wabeerewo omuntu omu agende ku TV y'eggwanga oba nze njabba wa audience wano ku mukutu gwa Media Choice munnyonnyole bannayuganda ki ekyaliwo, tuleme kutwalibwa nga buli kaseera ng'effe ssente ezaffe tuwulira ziriwo okusaasaanyizibwa ku mmotoka za bbeeyi eri abaana bammwe abasasula obukadde nga bagenda ku school parties, rivers parties. Ennaku zino kye mwazunguwaza nti muziyita prom. Omwana n'alinnya ennyonyi mu ngeri ya kyeyonoonere, era ne tuwulira nti n'ebigulibwa ebikyasinza okugulibwa si baamagye abasinga be babigula, nedda bantu bakola mu bitongole bya gavumenti ebiwooza, naddala ekya URA. Ekyo tukimanyi. Bwe naayogera ebingi munankwata ne mugamba nti omusajja wayogedde ebyanjanjwa ebyaffe wano ku Media Choice babyakunoonyereza. Ekyo kye mulabe era kwe mbadde njogerera ly'eddwaliro ly'e Lubowa. Ndekawo omuwaatwa okumpabula era ayagala okundaga ekiri mu ddwaliro ly'e Lubowa ampite ngende yandaga ebizimbe namutayiika ebyazimbibwa ebyawukana ku ebyo bye tulaze abantu. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege bannayuganda okutussaamu obwesige nga Media Choice ne mutuwanga ebifaananyi ebikette ffe ate ne tubikubira abantu babirabe. Kaakati gwe munakyala n'ogw'obumwanyi bwo obwo obutundibwa ku bbeeyi eyawansi ate ne butwalibwa ebweru ne butundibwa ku buseere, essente entono z'owaayo nga gavumenti ebyo bye zikola bunyazi bwereere naddala ku projects ezaaliyambye omuntu wa bulijjo. Nkaabira aswaza General Museveni nga ye buli project gy'ateekako omukono mugiremesa. Ne wano mu 2017 ye yakola ground breaking ceremony ey'eddwaliro kati erifaanana bwe lityo. Mwekaabire bw'alivaawo ne mufuna muhoozi mulikitegeera nti nno n'enva ezimu nnyama mujja kukitegeera. Nsiibudde mbagamba nti buli omu kimukakatako okulwanirira eggwanga lye, era nga mu bino temubitulekera ffekka nga bannamawulire. Tukubiriza n'emikutu eminene giyite mainstream media tumuleke ate kusolooza ku buli kimu, mwogere ne ku nsonga eziruma abantu, muzisimbeko nnyo amannyo lwe bawulira, tebatera nnyo kwagala boogerako. Nkubiriza bannange bwe tukola ku online media nti ffe twasigalira okununula omuntu wa wansi alina akasimu ne data ow'N2,000 kati eno programu mugirabye. Asobodde okugiraba gisaasaanye ebifaananyi ebyo obitambuze ti Media Choice yabibatuusizzaako butereevu okuva ku ddwaliro eriri mu kitundu ekimu mu Afirika, mu ddwaliro eriri mu kitundu kimu mu Uganda, ku prime land ya acres 30 Malamba, bayinginiya n'abakugu abalina okukola mu makampuni ag'enjawulo bye bye batukoledde. Kati bw'okwata pulaani gye batusuubiza n'ebiriwo nga bwe mbibalagaawo, kyekyo kye twakafunawo. Siibe mwogezi wa lunaku, kagende tukole okunoonyereza okulala. Mbasiibudde, yenze Ssaalongo Kanka Kapita, obadde ku Media Choice Terefina.